buli muntu yenna ng'okimanyi oli ku ddungu wano nga wankoledde vidiyo ng'ontiisatiisa. Vidiyo zammwe zonna nazikuŋŋaanyiza nzitwala ku poliisi. Omanyi mwasamayasama nnyo ne bye mutategeera. Bw'oba okimanyi nti wakoze vidiyo n'oteekako ekifaananyi kyange ng'ontiisatiisa, ono be nalabye nga bakola vidiyo ng'alaga nti mbuyandabye nga nzikirira wansi musimanyi ne wensula biki. Muganda wange vidiyo zammwe nzitwala ku poliisi, cyber harassment. Eno musango gw'amaanyi nnyo. Eno newokuba bukubi muntu kifaananyi nga takuwadde lukusa n'okipositinga, oba omuntu n'akusanga n'ekifaananyi kye mu ssimu nga teyakuwa lukusa kubeera na kifaananyi ekyo, musango. Munkoledde vidiyo, ebifaananyi byange kwebiri, kampala gye nkolera kweri, mbatwala ku poliisi, tugenda mu kooti, balina okuba dipootinga. Nabagambye ffenna tugenda kubifiirwa. Ffenna tugenda kubifiirwa. Uganda siddayo nzekka. Tuddayo ffenna nga sinnaba kudda Uganda, nammwe mugenda kudda Uganda. Omanyi mwagala nnyo likes, mwagala nnyo views, mwagala nnyo ebitrendinga. Tudda ffenna Uganda. Buli yakoze vidiyo ng'oli mu nsi gye ndimu nga wataddeko ekifaananyi kyange, kye nabagambye ffenna tugenda kubifiirwa. Kati ezo keesi ziba ziweze, kampani yange eba ekuŋŋaanyiza keesi, poliisi eba ekuŋŋaanyiza keesi. So kati bannayuganda ffenna tuba tugenda kubifiirwa. Ngenda ku poliisi ntwala vidiyo zammwe, ngenda kutranslatingira bano abasajja biki bye mugezaako okunnyonnyola mu vidiyo zammwe. Mulowooza nti mwe musinga amagezi mwekka. Tugenda mu kooti, ngenda ku poliisi. Gye bigenda okuggwera. Mugamba nti mwagala kunzizaayo, tuddayo ffenna, siddayo nzekka.